Enteekateeka eriwo Honorable Nassif Kalyo wa Dauda. Kansala wa district kale bamukwasa tawuni kanso mbabulira ngenda gikolamu ebyette mwebale nnyo mwebalira mwana mwe mulineko waliwo muyimbi munnange wano ayimbidde emmera wange akayimba Ulira lavu. Ulira lavu. Ulira lavu. Ulira. Seko ate bene na bisatu wesuke bisatu Bagala nyo okusinga bwemweyagala okusookera ddala nze Kalyo wa Nassif Dauda nga mukadde kano kukiikirira Town Council ku district naye ensonga zange zigenda kuba ntono ddala. Mwakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga tubeerawo olunaku olwaleero, so njagala mukkirize nti okubeerawo kwaffe wano ekifu poliisi ekuumye eddembe si weewaawo kubanga luli yatugaana naye tukkiriza tugenda kutambula ne poliisi paka Bannabakiso ensonga yaleero erimu ebintu bibiri. Tulonkinga kampeyini zaffe nga mmeeya wa Wakiso Town Council addako. Ensonga eyokubiri tuggulawo Nassif Cup. Ati mukimanyi bannabyabufuzi oba baweereza eby'ebyemizannyo babindekera. Kaakati mbasuubiza bwe tumala okuwangula entebe y'obwammeeya ate era mubindekere eddala ebyemizannyo nja bikola bulungi. Olunaku lwaleero lwandibadde lwa bigambo bingi naye olw'okuba nti tweteekerateekera okuyingira campaigns olwaleero sigenda kwogera bigambo bingi bya campaign naye njagala bategeeza ekintu kimu. Mubadde n'abakulembeze abagagga naye tebabaddiza nga bwe mbaddiza nze omwavu. Obuweereza si kubeera na ssente zo
wange addako Mathias Walukaga nti tolwawo nnyo kubanza ate ensi envula wano bandimbaawo nzira walala kale Mathias Walukaga bw'anajja n'atuweereza ekisanja ekijja ate oyo naye bulungi ase envula abadde ku bwa mmeeya agenda buva kusiba kitaata adde ku kirala bw'anaaba avuddewo nange mugoberera oyagala bwa pulezidenti Kyagulanyi akusse kale tugenda kwogera ebigambo ebisengawo ng'obudde butuuse obw'ebyobufuzi naye njagala kumaliriza nga ne Mathias Nemsek erinnya tufaanaganya naye ansinga obulevu obweru naye nga muganda ate munange musinga emyaka ate ye obulevu obweru ebintu bizibu nnyo ekyatinagala okusembayo bannange tukyali nfuumuulo nange balagambye nti nfuumuulo nange ndiki kyali ki era bamagala kakasa tebekawo omupiira wabuzajja tebekawo omupiira gw'abakulembeze abagenda okwesimbawo mu Wakiso oba mu busipiika bwabwe obutegeka panga bwagala okufuuka gavana tegeka omupiira naawe mujja wano mundaba engeri gyembuuka futuboolo. Ngenda kusooka kubeebaza olw'okujja mu bungi bwe muti. Ngenda kuzzaako okwebaza Soulja Boy omwana ono wa Bamdigi Empire yakubira oluyimba ku bwereere mwana mukakkamu nnyo wagonjebwa nnyo atanjagala nnyo kyova olaba oluyimba lwe lubale lwe lulina okundeeta wano Soulja webale nnyo webaliro ddala. Njagala kuddako okwebaza abatiimu ya bomu wemuli olw'okwagala ebyemizannyo ebigambo byeyogedde ebibadde by'amakulu nga bivudde mu byemizannyo wabula okutwala Wakiso mu maaso si weewaawo obudde butuuse nga sinagenda mu maaso mmeeya Walukaga mbadde mpita ayita mu Wakiso nga ngezaako okukola ttiimu zange bannabakiso bakusaba ojje ku bubaka bwa paalamenti bwa Busiro East. Nga mujja kubaamu okusangula bannabusiro East amaziga ku mutima era yagenda okusembayo omukolo nagumuwadde kale atuswaze agambe tagenda kuweereza Busiro East. Ebyo nga mbimaze njagala okwebaza olukiiko lwa mu Lutesitesi mwebale musooke mukubire muganda wange muto wange Kalyowa Nasifu obugalo obw'amaanyi. Kalyowa webale nnyo kwagala bya mizannyo. Thank you so much for loving sports. Mukubire muganda wange Speaker wa district Nadia Nasifu ate nga yayagala okufuuka gavana wa Wakiso district. Kumukira obugalo bw'amaanyi. National Unity Platform. Anajja ng'akoze kiri contrary ku bya National Unity Platform. Tokola ki? President yagamba nti bw'olaba umbrella kola ki? If you don't see an umbrella, don't do what? Why don't you do what? Don't do what? If you see an umbrella, do what? If you don't see it, do not what? Erinnya lyange nze Mathias Mulumba Walukaga, umbrella esikiriza abawo. Nze Mathias Mulumba Walukaga duka ekibabu Sabasaba, Meya wa Kyengera Town Council ng'ate ndi wa National Unity Platform, okulemberwa President wa Uganda eyawangula Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omuyeekera n'alemera mu ntebe yaffe. Naye nga tukyali bato,
bwagenda ng'okulaba omupiira batwalagenda ng'okulaba firimu okulaba emipiira yabera ku TV wa black and white tugenda okulabawo tuli mu primary tugenda okulaba Maradona basamba omupiira mu TV wa black and white naye nga bw'okomawo eko ekiro wabanga obufe batugamba nti akakafu mulimu omusezi naye nga banna omutuuka mu sense ne mwawukana oli n'agenda eri kubanga temubeera wamu kati buli omu n'asigala mwomu odda waka naye bw'oluuka mu kafo ke bagamba nti mulimu omusezi ng'otandika okujja nga weeyimbye ojja ofuuwa emba mbonna omusezi alowooze nti totidde eba muli bangi naye ekisanja ne kimala kyenyeenya emisinde gy'otwala lumu ekisanja kyenyeenya nadduka emitala ng'ena naye mbakakasa basaba ne bannyamu nti bwe batugamba nti waliwo omusezi balabika balimba ekisanja kigenda kwenyeenya ekisanja kigenda kola ki ekisanja kigenda kwenyeenya okuva waggulu okuva ku lusozi waggulu okuva entebe mu State House kigende emagero oba ekamoki oba ekavule ekisanja kimale kikkirire ebusiro kyenyenye ekisanja kigende Wakiso ku district kyenyenye ekisanja kijje Wakiso Town Council kyenyenye ekisanja kigende ku bakansala LC3 kyenyenye ekisanja kigende ku chairman LC1 so bakola endagala osomanya 10% kyenyenye mbagamba ebigambo bino nti mwe muli bangi nnyo fe abeefuddemu okubakulembera tuli batono nnyo era kyetuva tweyita people power tuli maanyi gaki kati tetusobola kubeera maanyi g'abantu ng'ate abantu bo tebalina maki kati ate olumaanyi ki ge batugamba ag'abantu ng'ate tebakola ki mbeebaza nti mwe mukola ogwammwe mwakola ogwammwe naye temuddiire ekigo ekimu tekirobera mwana kukola ki kutambula abantu bangi nnyo bazze beesimba ku bintu ne bafeyiringa abamu ne babbibwa naye fayinale bamala ne bakola ki Mandela bamusiba emyaka 27 n'ava mu kkomera n'awunzika ng'akoze ki nga pulezidenti wa South Africa njagala nnyo Nasifu Kalyowa kubanga munnabyamiza nnyo Zolkaga Mathias Blifre ni musajja munnabyamiza nnyo natandika okusamba mu kika kyange ekyakasimba ng'ali mu P7 ng'ate nsamba namba 5 naye palastima ali ng'oli mu P7 ne express n'ensayininga nga ndi mu senior 2 n'ensambira vira nga ndi mu senior 3 awo nafunira yinjale n'ensooka nva ku mupiira wayitaku mu mwaka nga 18 nga maze n'okusoma senior 4 kati mbaali mu vacation ya senior 4 abadongo ne bajja eka nti public demand eri waggulu lwakubanga ni supply ekyali nno naye nga demand eriwa kiringa bw'obeera n'edduuka nga the demand is high but the supply is low nga abantu abaagala okugula sukaali bayitirivu naye nga bw'olinamu kilo 2 kati omala neweezuula n'olaba nga abantu basusse okukyagala ekintu omala n'okola ki loola yaffe nga ffe abakulembeze our law esookera ddala is to listen to the people, to listen to what people are saying, to listen to what people are yearning for. Abantu bayayanira ki mbawulira wangi ate gwe obeere MP wange wa Busiro East ate najja MP Busiro East wangi MP Busiro wangi MP Busiro MP Busiro kyali kudala lya meeyo Busiro East MP Busiro omanyikiba kyamuwendo nnyo okubeera ng'abantu bwe bakola ki okusinga okwekakatika kuba ki kati nze abantu bwe basaba mbeere ki era mbakakasa bwe nti ogenda okujjayo empapula kukomanga ennaku z'omwezi 23 omwezi guno olunaku lw'enkya
kaliyo watokola mulimo gwonna najja tokola mulimo gwonna mumberekereko tugende ku kitebe ewa mukama wange Lwali Kyagulanyi Ssentamu tumubuulire eddoboozi ly'abantu n'okusaba kw'abantu kye baagala kasita agamba nti nkutadde kaadi yiyo nga tujja tukiikirira abantu ba Busiro East. Eddoboozi lyammwe ndiwulidde okusaba kwammwe nkuwulidde era sisobola kutwala layitire sisobola kutwala for granted mbawe ekitiibwa era kati tugenda nkya mugenda kubeera nga naye bagamba ebigambo bino yadde munjagala nnyo bwe mundaba nga nzize nga siina ambuleera mbeegayiride temunkiikinga mumanya n'okumanya neetaaga kutwala butabika kandi bweba nagiwa omuntu nga nsinga nnyo obunafu nabaga nti gundi oyo naba onoobeera omugagge nnyo naga gundi sabona babeera mugagge waba wakusinga oba nga oli akusinga obwavu toza muga obusinga byonna era oba wakusinga obwavu era nagiwa nsinga obunafu wakkiriza obagaana kati mu Busiro East mwonna temuliimu asinga walukaga maanyi amaanyi galimba ntu si beki kati banagimba nga nkola ki ekyakyenjagala obagamba kibanange mukuume eki empisa temukola fujjo omuligo wadde kaali gwe bamukola ki nze mpagira naye singa tafuna fulaga ya National Unity Platform kaliyo wanoomala onsirikirako ebinyongo gamba nti kuwagire ojja okumanya nti emmumya eruma wagi naye agambe takola ki tasobola kujja basebo ne bajja busanga okwogera bigambo bingi nnyo ono yadayira okubanjula sipiika naye omukisa gwakuyiseeko meeya gwakumpisa ne bannanga ova mukyengera ono Walusimbi nimulemi Mathias Nemsek erinnya tufaanaganya naye ansinga obulevu obweru naye nga muganda ate munange musinga emyaka ate ye obulevu obweru ebintu bizibu nnyo ekyatindagala okusamba bannange tukyali nfuumuulo naye nange bwagambye nti nfuumuulo nange ndiki kyali ki era gamagala kakasa tegekawo omupiira wano najja tegekawo omupiira gw'abakulembeze abagenda okwesimbawo mu wakiso oba mu busipiika bwabo obutegeka panga kwagala okufuuka gavana tegeka omupiira naawe mujja wano mundaba engeri gyembuuka futuboolo bosala abantu basekonya ku mupiira wagi azegola enkofiira Piero Olumumba lumu yagamba nti no matter how good you are, no matter how beautiful you are, no matter how rich you are, if you do not have that gift of discipline, then you are danger to society. So mbasaba okubeera disciplined every day, everywhere. Mubeere disciplined every day, everywhere. Temukola fujjo bagenda kutuprovokinga obwavu bungi nnyo tebabagula tebakola ki nakagamba akasembayo ate ono yakwogera kusooka mujikisi yali ani filosofa oyo eyagamba nti ndo bweyagala okufuga abantu no yali Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte yagamba nti if you want to have people overruled or if you want to overrule the people, make sure you make them poor. Oba oyagala okufuga abantu bafiirako bafuule baki Museveni atufudde baavu naye mugume nebala abagula bwebakuwa sente ekiro emitwalo 10 kumakyakera olonde kaliko bannasiifu n'ebigambo ebyo kera kubasha nebanakuwambeka kera kubakyolonde Robert Kyagulanyi Ssentamu nabagambye ekisanja kiri mukola ki awangale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda abasajja abaweereza omupiira abasajja babiri abaweereza omupiira soja wabo kuyimba webale kwagala struggle nange okusaba mutongole eno okutereyo akayimba ngako okubiddaali
Meya kasaba n'amala okumpa kaadi kubanga saagala okole ekintu ekisajja kuba na mugaso. Oyinza okayimba ne batampaaki saagala omenyeke. Lindako kasanfuna kaadi ng'okubira akashi yakutambula naawe ne mu kampeyini mwonna mwonna ate n'akozesa sabampa kaadi eyalusalisiti n'atambula naawe era ajja kukusasula. Abasajja bawereza omupiira batambala mwoze abasajja bombi waliwo musajja lindako owavuvuzera omanyi omuntu gwe mukoppa oba kale omuntu gwe mutambulira ye Masaka ne muleeta ku CBS n'afuuka ensonga kati mukufuna Tamalenga bwa flowinga mwemmadde mulina okumpa sente naye ye ne mukulembeze bana baleetera abatendeka genda kuwa $5,000 nawe $5,000 atali muyaya nawone kampona ali mu kimyufu zemanyinya okusporting ebitone zenaleta Tamale Mose zenaleta Sebunye Francis muna akola ku BBS mulaba nendeta bongere Brazilian ali Kabozi nendeta Suna Ben na bona maje Masaka basoka kusuna wala nendeta Mazira Tone bona basuna wala nendeta Sumba David bona bona maje Masaka ni kola manyo sporting ebitone kati jjo ya balamu nemwana badasamba kupira bamuyita Sala n'amatofu namututali mu America asamba mupiira eyo family lwe yateredde manyo sporting ebiki bitone abebyemizannyo bwe mwafunye mwamaze ekisembayo abawala n'abalenzi mwewase abalenzi mwase mufumbirwe generally babagambye ebyemizannyo gavumenti teprioritizing bya mizannyo tebiteeka ku mwanjo okubyeteekateeka ebintu bya Uganda we byatuuka nti bali ababbi we bafunira we bateeka ssente so ebyemizannyo tebiteekeddwamu bulungi ssente so wesanga nti wandirowoozeza nti kati nga tiimu ziri mu Premier League eya Uganda gavumenti yandibadde ne ssente zeewa buli tiimu okubanga zipromotinga ebitone so ndowooza gavumenti natekoze kimala promoting ebitone bya Uganda. Mukansa gye mutuula mwogerawo ku byemizannyo bino. Ekisookera ddala nga kanso political head oba chairman wa district yabeera ne vision ennene ya district. Twalinako ekirowoozo ekipromotinga Wakiso Giants era netugezaako kisindika naye nga we nkugambye nti abakulembera district balina okubeera n'ekirooto ekyo mu mitima gyabwe ekisobola okuzindikibwa obulungi. Kyendowooza nti ffe wetuba tukuta obuyinza nga ngenze nga Kisentebe byebimu ku byentunulidde byensuubira okutandikirako okuyamba ebyemizannyo okweyongeramu. Okusookera ddala nze ndi munnabyamizannyo nekikopo si gwe mulundi ogusoose okiteekateeka tufunye abaana nga bakivaamu ne bagenda mu masaza n'ewalala so ekigendwa kyaffe kyakutumbula bitone kuba tulowooza fe abakulembeze abaliwo ffe tusobola okuyambako naddala bakyalina ensa mu byemizannyo kubanga bannaffe abakulembera eggwanga nebyemizannyo si kyekintu kye baliko omuntu bamala kulaba nga avuddeyo akoze okutoba kwonna ne balyoka balaga nti waali oba wa mugaso eri eggwanga naye ffe tuviira ddala eno wansi nga tujja tuzimba ekikopo kino kyatandika dda kuva 2019 kize kipromotinga abantu ne bagenda mu Wakiso Giants ne bagenda mu masaza nga Busiro n'ewalala so ebigendererwa byaffe bikyali byebimu byakutumbula byamizannyo n'ekyokubiri kugezako kukomyawo bannansi ku byemizannyo biwagira tukitunulidde nti eggwanga lyaffe obwavu bungi kati bwe tuba nga abantu baffe tebalina mirimu tuteekawo avenues esobola obakipinga nga bali bizi ekimu ku byo kwe kwettanira okuwagira ebyemizannyo ne babeerawo ne batwaliriza obudde olwobutasobola kugenda mu bikolobero ebirala sobola okuteeganya obwerinde bw'ensi. Abavubuka bangi obumenyi bw'amateeka oba obusuubira naye tulowooza nti bwonna bunafu bwa gavumenti kubanga gavumenti eyagala abantu nze njagala kugereza ku sekita ya sports yokka ng'olwala ekikopo kye tutongoza wano waliwo abatunze ebyokulya olwaleero waliwo abakoze emirimu egyo abatunze t-shirts abakoze eki kitegeeza bw'encouraginga sports okubanga ajja mu bantu omenyawo obungi bw'abantu tekitegeeza kumenya mateeka wabula bangi naye ebyokukola biki bitono government has not provided enough tulowooza nti bwe tubyenyigiramu abavubuka bano abangi abali eyo wabweru bajja kuzannya omupiira bajja kukola emirimu egy'enjawulo kubanga kiringa kutegeka kivvulu
mu kivulu si muyimbi yekka yafunamu, kyekimu ne mupiira si musambi yekka yafunamu, naye n'abantu abettanira mu byemizannyo bino abalala abawagizi abatunda ebintu merchants bafunamu. Era bajjanga kagirina abakoze eki esemu alowa Nasif. If it's not the card, please do not vote for him. So ebigambo ebyo ng'amaleo mukama waffe naye mukolo kitegeeza creatingawo job opportunities ezitala kubanga ebyo ebitone abaana basamba omupiira kati omwana omu avaamu asobola okuliisa essaza ddamba, omwana omu ng'aguliddwa mu Arsenal oba mu Man U oba mu Chelsea asobola okuliisa district namba oba essaza ddamba. So bano abantu abateeka ssente zaabwe mu byemizannyo naffe ababyaga tuli banjawulo nnyo era badisaavinga okubeera abakulembeze kubanga kibayita okurobinga tekuli nti nno genda oletere omuntu firigo egijje mu America ogirete no kasita omucreatingirawo job opportunities ye n'abeera ng'afunye emirimu aba asobola okweyimirizaawo. Ye bino bye tugezaako okukola ne Kalyowa Nasifu byagezaako okukola kubanga Uganda eri ejjudde kwegamba abantu abali unemployed. Tuli ku bbula lya mirimu lyetusaanyaawo. We are fighting unemployment in Uganda. Bose balina kibulamu bano abaana nga b'omanyi nti nno gavumenti yaffe eyawano eyawamba obuyinza. Omanyi omubbi omuntu nga bye bubbi kintu akikozesanga bw'alabye. Omuntu ng'akubyeko omukazi asobola okukubanga balabe agaba ate okyasobola okuddayo naye ng'omuntu omukazi wamuwasanga omwagala omukwata bulungi nnyo. Eno gavumenti yabba obuyinza bwaffe teyagala byamizannyo yadde n'akamu. Laba ebisaawe byonna ebintu byonna ebyaliwo wano ebyemizannyo byakoma ku Amini. Bonna ababirimu tebabitegeera. Omanyera waliyo philosophy eyagamba nti nali nsoma political economy mwerabidde naye yagamba nti those who don't know are the one who's in charge, those who know are not the one who's in charge. Abo abatamanyi bali mu buyinza abamanyi se bakola ki. Then government ngeze yakyagulanyi ojja kulaba nga only those who know are the one who are going to be in charge. Ekyachombuza nekiki ekibulamu kubanga zikanso muzituula kugambye ekibulamu kukyusa gavumenti eno ekyenyanja kyavunda kuva ku mutwe. Museveni yekizibu kya Uganda bw'aba avuddeko Kyagulanyi najja naffe nefuuka minisita wa sports. Lwaki bino tebiyitambule ngo ndaba ebizamizannyo mbyagala nga siina na ssente? What are you saying man? Kulembeze bagidde mu bitundu ebyenjawulo kansabe gavana Nasif nga nze sipiika wa ate kutulaza ekifaananyi nti zino zigenda mbeera z'amaanyi okusinga ziri ezaggwa. Sebona tukwebaza okuteekateeka okwo. Abakulembeze bannange mwenna abali wano mbebaza okuba nti mwolekerako Honorable Kalyowa Nasifu mu nteekateeka zino mutambudde wamu naye lyeyogerera. Abadde asunguwanga nnyo ayagala nnyo okusikanga wuwe era we yagamba nti ayagala bwa mmeeya namugamba genda mu tawuni kanso nkuwonye osika nnyo okozesa wabiso tawuni kanso ebisigadde tujyateesa buteesa naye bakakasa nkozeeko naye si muntu mubi era byakoze nga kansala ku district ndowooza ajja kukola n'ebisingawo nga mumutaddemu obwesigwa nga mmeeya wa tawuni kanso eno. Munnakibiina ekya National Unity Platform ekikulirwa President Kyagulanyi Ssentamu nga nze naffe n'abali wano era kiba kyabulyaza amaanya obutabagamba nti President Kyagulanyi abatumidde. Ku lw'obudde emipiira giwedde nti ekibiina kyange ekya National Unity Platform kyenzikirizaamu ngakasa bulungi nti ku ballot paper kwendi ng'ate akabonero manvuuli. Era we mugaba ku ballot paper nga nzize ng'akabonero si manvuuli temunnonda mbangudde eddalo. People power, our power, NUP everywhere. Mbakubiriza abavubuka abatannaweza myaka 3 mwenjigire mu kulonda okw'abavubuka. Tuba tuteekateeka abavubuka abagenda okulembera eggwanga lino ffe we tunaava era n'abagenda okulembera naffe. Emiti emito yegigumiza ekibira. Tuleke kulowooza nga Mwami Museveni batugamba nga emiti emito gyegigumiza ekibira naye akyagaanye okuwa emiti emito okwekulembera.
wadde eggwanga abasingamu bavubuka. Mbakubiriza abavubuka mufune interest mu kwetaba mu byobukulembeze. Nominations ziggwayo olunaku lwankya, abatannaba kwewandiisa mutuukirire Honorable Kaliwa Nasifu ajja babuulira engeri gye mwetaba mu kulonda okwo. Kuggala olunaku lwankya okulonda kwennyini ku nnaku z'omwezi 19. Nyongera bakubiriza nti buli ajjanga wa manvuuli muno olabirenga ddala olw'ensonga aba yeetegerezeddwa n'olw'ebigambo ebyo.